ntuburundana tumanye bice byatukawo bice bigenda mu maaso kwererere bine bintu by'amateeka sagala kubanga ate mnange oyongeramu ekikyo nawe soko byewulire wabule sawa yona na mwezi ogujjanga 24 achikirizibwa nti Sipapa lwasabiddwa okubanga ate adda mu kooti katubira onakulayo tuze wano ku musango ava ku kooti eya Chief Magistrate Court y'Emakindye okulaba nga tugenda maaso n'omusango ogwa client wa Sipapa ekyennaku ekibaddewo dati mu kugenda maaso n'omusango muwolereza wa gavumenti abaddewo oba taliiwo ku lw'ensonga babadde batutegeeza makya ga leero nti agenda oba yali agenda mu training okumala wiiki namba olwo omulamuzi n'atuwa olunaku olulala nga 24 guno omwezi tukomewo okulaba nga omusango genda maaso n'okuwulirizibwa kooti yennyini esabye oba ebuuzizza oba mulimu complainant yenna musango oba leero azze amazima tewali azze. Kansolo yo tulabyeko ku mukyayina ekibadde kiwadde abantu essuubi nti osanga omusango gunaatambulamuko naye ate era sitiru gukomyawo omukyayina yadde teyategeddeko nti omuweereza wa gavumenti taliiwo. Of course omujapani ayinza oba teyategedde weewaawo ne fayo tebagireese ofiisi atera okweta fayo naye tazze kitegeeza bwe communicatingidde eyo fe batutegeeza butegeeza wano naye nga 24 ffe era tuli beetegefu okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango. Munnayuganda talowooza nti bino byonna bye bateekawo nti omuwolereza gavumenti taliiwo ate bagenze mu meetings endala ate biki tebalowooza nti Sipapa baagala musiba lubeerera. Ekirowoozo ekyo of course bantu banjawulo balina ebirowoozo ebyenjawulo naye okubalungamya abantu abali emabega nti ekyo si kituufu ku lw'ensonga omusango gwatandika kyali badde kyanjawulo singa omusango singa tegwatandika naye gwatandika ne bayita ne witness asooka leero abamu tumulabyeko ng'ali around court kitegeeza nabo baagala omusango gugende mu maaso naye kisinga obukulu kiri nti nga 24 era ffe tugenda kujja tugende mu maaso olwo olunaku tusuubira okuba nga tumaliriza oyo omujapani okumubuuza ebibuuzo weewaawo tusuubirayo ne witness omulala. Singa nekolera omuwolereza wa gavumenti tajja ki ekiba kiddako? Obikosi njasaba omusango kooti egugobe singa tajja njasaba omusango kooti egugobe kozi guno omuntu tuli mu gwakusatu okuva we twakoma okuwuliriza oyo witness yasooka. Of course jagaba kutuyisa mu maaso ku lw'ensonga n'omulamuzi naye era weewaawo naffe tukitegedde leero naye kyegwe guno omulundi ogusoose leka tulabe kinaddako. Bwe tujja mu kooti ne batugamba mu omwezi ogujja nga tewali kigenze mu maaso naffe tuli bannayuganda balina okutunula mu musango gwaffe abalamuzi batusalirewo tukoyo okujjanga ne tukula ntubanga abasiru mu kooti batubuulire nti omusajja bagenda kumusiba emyaka 10 tutuule waka tumanyi tugenda bonaawo n'emyaka 10 okusinga okujjanga mu kooti ne batuzangayo omusango bagamba gulina omujulizi baleeta omujulizi omukyayina ne bamutuma footage gwe yagamba yasooka n'agamba teyatamulabangako simanyanga kamera ziri mu black and white yali amulabyeko byayogera tebikwatagana gavumenti eveeyo etuyambe ffe ng'abantu essaawa yali tetutunuulidde Sipapa yekka tutunuulire abantu baalabirira famire zazze ng'alabirira ng'aliisa okufa ku makya bazze ng'asasulira amayumba ne twebaka tukooye okubonaabona. Mama Nareeso omukwano bwe yavaayo n'ogamba mbu obadde ng'omwekengera emyaka n'emyaka emisango gye bali mu kuleeta essaawa ya leero bawuza gya 2 emeka bambi muveeyo mutuyambe nammwe abeeyita mikwano abeefuula nti mwali ku mikwano gyaffe ng'essaawa ya leero temuvangayo kamiliyoni esika embuga tukooye mubeere emikwano emituufu n'ensi tebagikungulwa essaawa ya leero kiri ku Sipapa enkya kigenda kudda ku mmwe. Okay. Abagazi ba Sipapa mikwano gya Sipapa ndowooza mubalaba ne mikwano gye gitannaba kuvaayo ate kubanga mulina kye mukoloba baba nasala musango mikwano gye muveeyo mumuyambeko mukube ku lwali ku social media mugambe gavumenti musajja kooti ekole mulimu gwayo mumufeeka aveeyo nga owulidde mwana muwala anyway omuntu akwagaliza kkomera taba munno taba mukwano gwoso twongere okubanga ate tusabira Sipapa asobole okubanga ate Daddala omukyala yannuma eba naafuna bond aveeyo omusango gusalibwe tumanye ekibonerezo kyekyo misango gyakoze gye gino but I feel like
bamwolereza ino ekimala wuyo omuwala amwolereza. Tulina emboozi ya mutabani wa Pastor Kayanja